amanya agange nze Frank Rusa ate nze Idio ow'ekiseera owa KCCA natambudde ne Deputy Idi Mwami Robert Nowere n'abakungu abalala okuva mu KCCA. Tulinamu ba engineer, tulinamu ba physical planner n'abalala. Ekituleese olunaku lwa leero kwe kulambula omwala kubanga twategeera nga 16 Novemba amazzi gabutikira ebintu by'abantu bintu bingi ne byononeka nga tulowooza nga kisuubirizibwa nga kiteeberezebwa nti amazzi ago gava ku construction Ham Enterprises zekoze ku mwala. Era tuze n'aba engineer okutunulira ekifo n'okukebera okulaba ddala oba ekyo kituufu. Ekyokubiri tubadde twagala kulaba Kereziya, waliwo Kereziya y'Abakatuliki wano, waliwo abali bagamba nti emirimu Hamu gy'akoze, Dr. Hamu gy'akoze ku kifo kino giremesezza abantu okugenda mu Kereziya eyo. Era tubadde twagala kulaba ekkubo erisigaddewo lyenkanawa oba weewaawo plani ki Dr. Hamu gy'alina okuteekawo ekkubo. Ekirungi mpulidde nti wabaddewo enteesaganya wakati wa Dr. Hamu ne abakulembeze ba Kereziya ne bakanya ne bagamba nti nakkiriza nti ajja kuteekawo ekkubo abantu basobole okutuuka mu Kereziya basabe nga bwe kirina okuba. Kuba Kereziya nkulu nnyo, eyo Kereziya ya byafaayo eya ssente bali ku ddembe, era tukimanyi nti tulina n'abagenyi abava mu mawanga agatali gamu abajja wano nga bajja kugenda mu Kereziya eyo. Era kitukoze bulungi okuwulira nti Kereziya eyo ejja kusigaza ekkubo abantu basobole okugikozesa. Ekyokubiri kiri nti ba engineer baffe bagenda kujja batunulire bulungi oba bongere okutunula mu nsonga za drainage eyo, kubanga waliwo abatugambye tetwasobodde kulaba wansi biri wansi kubanga tusobola biraba, naye batugenda kutuweereza abantu balabe bulungi kiki ekyaleeta blockage, kiki ekyaviirako amazzi ago okuyiika ne goonoona ebintu by'abantu abangi. Tetwagala nsonga eyo genda maaso. Kati drainage, ebizibu bya drainage mu Kampala nga bwe muze mulaba bikyali byakusoomooza nnyo, naye njagala kubakakasa bana Kampala nti ffe tuli determined fe aba KCCA kati okulaba nti ensonga za drainage tuzitereeza tusobole okubanga tutambulira mu kibuga ekyeyagaza. Basebo ne bannyabo bannayuganda bannange, nze ng'omuntu ndi musanyufu naye nga ntwala obuvunaanyizibwa okwebaza ab'ekitongole kya KCCA New Administration of Authority kuba ekoze ekibadde kitabangawo ebintu ebiteekamu engatto nejja ku ground nekola assessment ate from a guiding point of view. Fenga ba developer kye tusinga okwetaaga mu bitongole nga bino twetaaga technical advice. Wetuba tusobezza ng'omuzadde ajja gambe nti owaaye wano osobezza longo osaboti kuba tewali muntu ali waggulu waki w'amateeka. Bano bakama baffe be balina otulambika mu bye tukola, era kati batugambye tuyimirize byonna bye tukola bonga ba technical people bajje bakole technical assessment ejjokuba ennungi erife abakulaakulanya ekintu n'ekibuga kyonna okukola ki okutwalira wamu. Era nze nsuubira bwe tutandikira ku kino ng'omusingi nga tuyingaginga ne dialogue, ebintu ebisinga mu kibuga bijja kubeera ki resolved, because confrontation is not a way forward on solving issues. Tubadde n'ensonga ya chachi nti abasinga baali bagamba nti Hamu yasiba egguba erikola ki erigenda mu chachi. Ne banne njagala okutwala obudde buno bategeeza nti nze nga Kigundu Amisi va ku Hamu Enterprises ezimba kuba tuli abantu bameka babiri. Nze ntya nnyo Katonda, nze sisobola kuziba kkubo ligendawo eri Katonda Mukama oba eriva eri ki ye. Emikisa nebyo tukola byonna biva wa Katonda, wanaazibikira nange sijja kubawo kuba n'obulamu bwennyini bwennyina ye yabukola ki ye yabumpa. Kati otandika ota okuzannyira mu maaso ga Mukama tekisoboka, era bonna abadde n'endowooza babiveemu. Nentwala omukisa guno era okwebaza omukulembeze wa chachi ow'ekitiibwa Archbishop yatugaidinze bulungi through his wisdom n'atugamba nti Hamu mulina okukola buli ekisoboka okulaba nti chachi eyo eri fully accessible. Era nze nga Hamu omukkiriza nja kukola buli ekisoboka tubakolera enguudo ennungi, tubaterewo ne signages ng'omuntu nga waze yonna gy'aba avudde agenda bulungi n'asaba ate n'avayo bulungi. Kati ebyo ebyogerwa ku chachi tubimaliriza kuba ekitongole ekikulembera chachi tuvuddeyo ne tubaako kye tutuukako ne tukyateeseganya okulaba nti tukikola mu mbeera esinga ki obulungi. Okugyako ne kyensembyayo mwenna mukimanyi era ekisayo mukirabye nti kirungi nnyo. Tukolesezza omukisa guno neegayirira abakulu bano wadde babadde bazze kulaba myala ensonga ebadde enkulu
kino ekintu kya floodinga wansi eno kigaziiko ffenna tukimanyi sigwe omulundi ogusoose floodinga nga nekisala tulina kizimba era kyali kikola ki floodinga n'owino ebadde floodinga n'ensonga eno ebadde ngaziiko kyova ola tutambule ne twetoloola ekitundu kyonna kyonna tulabe obuzibu buvaawa ate nze nga hamu era neeyamye nti tujja kukwataganira wamu naddala kati ng'okugogola emyala kimu ku buzibu tusanze nti emyala gyetaaga okugogolebwa immediate kwene enkuba gye mulaba etonnye nze nga hamu neeyamye nti nja kuteekamu akasente kiba kyetaagisa bakama bange babeera bakkiriza tulabe nti tugogola emyala ekyobulungi ya facility eno nene ekitundu kyonna okutwaliza wamu kozi nekyensembyayo mumanyi mwena nti ekisaawe kino twakizimba naye Afcon yakkiriza okukola ki okikolesa abasajja bajja ne bakirambulanga mu kirambulu ng'ekisaawe kinyirira bulungi nnyo naye ate nga wabweru kiriko abantu bangi abakola ki abakolerawo ne batugamba tulina okuimprovinga ebintu bibiri ebyenkizi ekisookera ddala kwe kuimprovinga access omuntu engeri gyatuka ku kisaawe era engeri gyetukwataganye ne bakama baffe bano tujja kulaba engeri batulambikamu mu nguudo kulaba obezimu tuzifuulawe wanuwe ng'omuntu ajja n'atuka ku kisaawe tuimprovinga access okuva ku nguudo ne wano wooyingirira n'ensonga ey'okubiri yali nti tulina okulaba nti obuyonjo bwebweru bw'ekisaawe bulungi kuba for safety and sanity ku lw'obuyonjo n'obulamu bw'abantu titulina kubeera na sewage oba myala giyita ki kungulu kyova olaba nvuddeyo tulaba ate nga tulongoosa ki kati n'omwalo ogwo mupatikyulewo ettaka lyenzimbako liri mu ttaka lyange ekyo buli omu akimanyi era twakikkirizganyizaako nentandise n'omwalo ogwo tulabe nga tuwiga tukola obuyonjo bannaffe bangi malayo nga bakulukutira mwala ate nga ne Kazambia yeta kungulu kati ensonga ng'eyo tusobola gikkiriza kubeera ng'ekola ki ng'egenda maaso naye within perimeters and guidance ey'abakama baffe bano